akafo tujja kukabalaga era buli kimu kyonna kiri set kyemba mumanya Blacks to the World and Starlink Group came to stay. That's why the concert we have named it Afro Vibes Concert 2023, meaning this is just a beginning. It's our first concert, but we're planning more in the coming years. So this time around we have chosen legendary Jose Chameleone from East Africa. And we also choose King Promise from West Africa alongside Dance God Droid. So just know that everything is set. The organization is so good. The day will be fine because it's gonna be a public holiday. It's first Friday. Yeah. Go ahead na tulaba yagamba nti katupakase ati lupia na wanaje tuvude wala chetulumirirwa bitone mwecho mbe tuyimbira tubayimbire bizimba atenga tukolerera gwanga Uganda bali babalamu mutusomeko mubirirangwa bye biriwa akagamba ko kanchanga lwenyimbo luyimbo mubirirangwa engeri gyaliro legendary nti n'abaana jo bana amanya nti omusajja yali wa amaanyi yakuba East Africa worldwide bayige nenga goena hatulaba hali ku Nyondo Media amanya yenze Nyondo Rozet nenge kitwesola tuze kaba teruze kusaba weyambe teruze kungubaga wabula tuze mu vibe bagise batya Afro Vibes Concert 2023 Agenda Media City. Amanya Solar Events representing Starlink Group ne Blacks to the World. Kubanga babanga bakolaganye ne Solar Events okubeera nga baleeta legendary mukwano gwange muganda wange mbanyi n'okubasalutinga ne mbogera nti mutuufu Starlink ne Blacks to the World mwakoze ekyamaanyi. Solar Events ndi musanyufu nnyo okulaba nti tugenda kubeera nga tukwasaganye nammwe okuleeta legendary Jose Chameleone mu Dubai. Omukulu nno ng'alabise bulungi kazi akwata mu Kanyondo Glim kana akanacho. Yono gwalyoga bakutolera Kanyondo Glim wangati oli guy black alinga ashadi. Nakugamba ati alinga ashadi yetaga Kanyondo Glim. Kasita wano. Mujamu kala kasita. Oba tukwatemu. Era ndowooza neetaaga okwongeramuko naye nakatandise badde mudduka nnyo badde tandise okumirawo tovaawo naye nga amanya gaffe amanya bampita badi ndi manager mu Solar Events yono manager ffe gwagayako luli eri naye nga mwekweka tubeerayo undercover tugitambulize wansi tubamanye Beera tugikolerawo wansi mpola mpola. Solar Events manager. Bwekiri. Akogerako eyo n'akomaawo takutulaga n'akogerako. Okay, tetuze kumanya ate Solar Events manager wabula tuzze ku Afro Vibes Concert 2023 ng'ennaku z'omwezi nga lumu December. So mugenda kowoola naye nga tunatuuka kaawo idea nani yagirese okukubanga okugatta aba Nigeria n'aba Uganda idea nani yagirese gwe wagirese oba yavudde ddala eri idea eno nga tuli wamu ne Starlink Group oba Blacks to the World batandika ekintu kino okubeera nti balaba nti omuddugavu naye abeera nga yeesiima kuba tumanyi mu UAE tubadde n'ebivulu naye nga bibeera mu bufo butini mu mabaala mu ki ate nga tuleeta bayimbi oluusi ne tuleeta Uganda yokka ne tukwipinga ne tuleeta Uganda betulabye kati Starlink ne Blacks to the World we baatula ne bagaa nti Sula tukoze tutya okubeera nti ekintu kino tukigaziya embaga tewali buzibu okukigaziira mulina kukitandikira ku bantu aba legendary mu East Africa tumanyi nti Chameleone ye kabaka waayo okitegeera ne bagamba bwe kibanga bwe kityo bwe kiri naffe mu West Africa tuyinayo gwe tugaa nti abantu bakola ki bamwetaaga kuba bw'oba ogenze mu list eya choosing bw'okuleeta abantu abo tuyinako Nakinku mu kuzina amazina Dance Gold kuliko King Promise alina ennyimba eziriko ennungi ennyo ne kubeerako ne Jose Chameleone legendary mu East Africa so combination eyo yajja kuva mu Starlink ne Blacks to the World engeri gye kiri nti Blacks to the World egamba nti abaddugavu ffenna tetumanyi oba
aba Uganda oba Kenya kiri nti oli muddugavu nga obelieving era nga okkiririzaamu nti oli muddugavu ebagana tukole combination eyo tuchuzinga abayimbi bano. Jose Chameleone ayimbye obuyimba bungi kubeerera mu ntandikwa nenga gwe manager Sula Events kayimba kikogamba nti nze Chameleone yakola luno oluyimba. Uganda wange ebintu bya Chameleone bino bizibu sajja akubye ennyimba Uganda yonna ekimanyi ayina ennyimba nnyingi ebiseera bisinga nange nziwuliriza ne zinnemu okukola ki okulondako ayina ennyimba badirisha ayina tubonge tupakase ayina ennyimba waliwo ennyimba z'owulira mu butuufu ne weewuunya kati ayina ennyimba zazzadda muno okuddamu ennyimba nnungi nnyo so bannayuganda mumanyi Chameleone kyasobola okukola era tubakoowoola mumanyi watuuka ku stage magic okitegeera wabeerawo magic nnyo musajja oyo mumanyi kyasobola okukola so tubakoowoola yonna gye muli mujje muwagire mujje musupportinge naye nga muli okkiriza nti abannayuganda bano badde bamwinamu Chameleone ennyonta actually osubidde bannayuganda bakaba bagenda okumulaba waliwo n'abantu balala kati ekyewuunyisa ffe twagenda tulina we twagenda e Abu Dhabi nga tugenza okulanga Chameleone ajja sajja abayewuunya nnyo ne bagaa tekisoboka Chameleone nga tebakikkiriza nga baki banagana kyogaba banagana bamanyi Chameleone nkugambye nga bayimba ennyimba ze nyina nali nnyimba batubuuza Chameleone sorry jakasalamu batubuuza kale nga bakikkiriza ne batubuuza naye byaddala Chameleone agenda kujja omukazi ng'ayimba valuvalu ina valuvalu baby neewuunya ne nga mwana akasajja akakolamu ate bamanyi ennyimba enkadde mwana wattu eza Chameleone gwe zotasuubira nti bamanyi Chameleone temutagetinze ono Uganda nze nagerekeyo kiri nti bamutadde nani ne gayo oliero munagana so temwatagetinze Uganda nze nga tweta abayimbi baffe nga tutagetinze bana Uganda bokka ekisookera ddala wotunula ne ku post etambulizibwa Chameleone aliko erinnya lye bamutaddeko nti legendary Jose Chameleone kitegeeza ekyo kyokka bakkiriza nti mutuufu legendary so Chameleone tazze kuyimbira bannayuganda mu UAE amaze emyaka ng'ene 3 wano nga tajja ennyonta weeri abantu bakola ki bamwetaaga emyaka mingi kitegeeza Chameleone azze kuyimbira East Africa n'abantu bonna bamutegeera wano we bali abana Kenya aba Nigeria bajja mutegeera aba Cameroon bamutegeera abanagana baziyimba ennyimba okitegeera so vibe eri ya Chameleone tukola bakwano baffe bonna baganda baffe bonna bawagira Lion Island Music Empire bayiranda mwenna bayiranda bayitaye bangi wano mu UAE tetugenda kugaa nti nno mu jebwe muti wabula mu mujjenga we mujja tickets weziri ku Nyondo Media asobola okubatuuse wali ticket Sula Events ticket asobola okuzibatuusaako ne ku online tuyina platinum list ogenda bugenzi ku online ticket n'ogifuna nga tovuddewo oli n'onyigamu n'ofuna bufunyi ticket so vibe eri amaanyi tusuubira okubeera ne Uncle Wizo naye alina okubeerawo wano so vibe ya lindako Wizajja ngasonola sinakumula ku post tetwagala kwogera nnyo bye tubate ebyomunda bye twagala tubakubemu surprise ajja nenga na performinga tugambire wano twagala surprise n'oluyimba lwaffe luliwo tata omusajja oyo ayinza okulutegeera ebyaddala bannayuganda babadde tebakisuubira abamu lwakuba omukulu abyogedde kibadde kigenda bakyama bamwekangire kuli ku kisaawe tamanyi kukuuma byama naye ng'omusajja ajja ebyaddala Wizo naye agenda kubeerako ate okimanyi Chameleone tasobola linnya ku stage Wizo n'atakola ki n'atagirinnya so bannayuganda mujje mwerabireko kino kigenda bbeera mu maaso ennaku z'omwezi zigenda bbeera nga lumu December ku Agenda Media City ebifo biggulwawo ndowooza ssaawa 2 bigenda bba biggulwawo tulinawo VIP section ne ordinary kati bannayuganda kye balina omumanya nti kino ekintu kyategekeddwamu byaddala bino si bye bino bye tubadde ebya bulijjo nti omuntu ogenda kujja simanya ate bugumu simanya biki ekifo kigenda bbeera
kifo kinene kigazi bulungi gwe kyoba omanya VIP ogenda tuulanga VIP ekintu ekyo ebiseera ebisinga mutusaza obusente bwaffe wa VIP netukomekereza nga tufuuse ba ordinary kakati ekifo nga agenda bakikolera capacity kituuza abantu 5,000 naye nga kirina flexi space kuba bakola ekintu tebakola nti kirina kutuuza 5,000 yennyini kitegeeza kirinamu space endala tukibala okutuuza abantu paka kumeka kanaana so twateekawo sente eziri okuva ku 99 waliwo 149 waliwo 199 ne wabeerawo ezisembayo 3999 abantu abasinga babadde bagaa eno nga nnene nnyo naye njagala nyongera okuttanya ku eyo 9,400 eri 3999 mukyenda mu mwenda ya 10,400 eyo erimu VIP section mutuula abantu 12 so musasula ezo sente etwala abantu 12 kuliko ebyokunywa ate gye muba mutudde mu bana waggulu temuli ku level yaffe eno gye tunaabeerako abalala abasasudde ekikwe 99 mujja kuba waggulu kuba ekifo kitegeke kirimu steps kyovala ati tewali kugaa nti mugenda kuba mwenyiga mugenda simanya kuyimirira simanya nsasudde VIP ate ndi eno no buli kimu kyonna kitegeke so 3999 mukimanye nti eyo VIP okitegeera ne tubeera ne 399 era naye ejja kuba VIP naye nga eriyo yanjawulomu engeri gyeri tulaze kafaako akafo obaafu naye akadde enzijeeyo mwali katulaze akafa kubeesa ebisinga mujja ne mutusudiisa naye nga sola event semwese akafo tujja kukabalaga era buli kimu kyonna kiri set kyemuba mumanya Blacks to the World and Starlink Group came to stay. That's why the concert we have named it Afro Vibes Concert 2023, meaning this is just a beginning. It's our first concert, but we're planning more in the coming years. So this time around, we have chosen legendary Jose Chameleone from East Africa. And we also choose King Promise from West Africa alongside Dance God Droid. So just know that everything is set. The organization is so good. The day will be fine because it's gonna be a public holiday. It's first Friday. Yeah. Egenda kuba public holiday. Very well. Yeah, so tewagenda kubeera okutaataaganyizibwa abantu. The place is just very close to the metro station. Oluvaamu ku Internet City. Oba otema wali Butemi. So tewagenda kubeerawo. Buli muntu ayina entambula natalina ntambula ali favored. Yeah, by the way bagenda kusaawa abaana wona kaluubirizibwamu okulaba ekifo tugenda kusaawa abantu abasobola okubeera nga bakutuusa wali ku kifo wennyini ya ngabo babeera ku metro station tembera muddemu minyoso nyamba exactly bagenda beerawo nga bakutuusa nyina ekijalo kyendabye mu sula event temala gategeka naye kyenzudde nti buli kampani yonna buli webeera ne management ennungi ekola ebintu nga masavu ddala kati idea eno eyokuba nti at least muba mugambye nti mulwawo okwetaba mu kintu naye muba mwekitabye mu kintu mweta mu kintu ekinene ddala idea eno nagyeta manager yakitulamu naga tukole bwe tuti obaka bwejjumbira manager na idea nekisookera ddala nti omanya abantu wano mu UAE abamu basooka ne batulaba ne batuyisaamu amaaso naye nga ate ekituufu tubadde mu mbeera entertainment oba ya industry nga tumanyi tulaba ebintu engeri gye bikola ki gye bitambula se ekintu oba tokiguddeemu bugwi ebintu bingi byapeninga no mu UAE ku entertainment industry yaffe n'olaba ng'oli just lwakuba abaddewo abo bubeezi n'afuna ennamba oba y'omuyimbi oba n'akola kinanga kati nange nfuuse ki promoter no fe kyaffe ekintu kiri kitege tetwakera bukezi ne tugaa nti nedda solar events kekole bweti tubadde mu entertainment from day one okitegeera paka n'essaawa eno tukyali mu entertainment kitegeeza tetubukera bukeezi ne tugaa nti omuzannyo tugubaze bwe tuti ate ekintu ekirala obanga watandika ekintu kino ng'otandise n'omuntu nti muyimbi nti legendary Jose Chameleone obeera mutegekemukko okitegeera kubanga Chameleone tayimba buyimbi bwakwate microphone ayimbe ku stage Chameleone producer aproducing ennyimba ze ezimu songwriter muyiya wa nnyimba ate ne wabeera ku stage amanaginga stage yonna ng'awulira instruments awulira ba backup muyimbi ajjudde kitegeeza oba watandikira mu kintu ng'ekyo tobeera mudongo beera buli kimu okikola ki
okimanyi. So kintu kino ffe nga bannayuganda twalwawo okukitereeza wano mu UAE naye kati naye njagala njogereko nti Solar Events yatuleetera omumuli gwe tuba tutereeza tukole. Kimanyi bangi babeereyo nga tebakkiriza naye bajja kukkiriza banooma bajja kukkiriza ekitegeera kati yekekana akadde bannayuganda buli yeyitambo promota mu UAE tumanye nti tufune entegekeemu webanga gurupu ekolebwe tumanye nti tumanya nti bapromota mulimu bameka nti 10 promota 5 mutegeko bayimbi omwaka gutandika bapromota abalala 5 mutegeke makati g'omwaka n'abalala 5 mu male omwaka ate temutuleetera bannayuganda bokka ekyo kyengezaako okitegeere kintu ekitali kirungi naye we tukola entegeka eyo wabeeramu amateeka mubeeramu okugamba nti oli we yeewagula ategese ekivulu tugamba abantu bonna tetujja kugendayo media tetujja mulangira okitegeera ate n'abayimbi tumanye nti n'abayimbi UAE tejjudde mu bannayuganda bokka ate mubaleese baweddeyo kati Rwanda waliyo abayimbi abayimba okitegeera Tanzania gye bali lwaki ffe tulinda abantu abalala babategeke okitegeera so it's high time buli yena eyita nti promoter buli yena eyita nti simanyanga abadde mu entertainment mu UAE atuula alowooze amanye nti nno kati ekyokweyitambu banze ndi legendary mu UAE mu entertainment nedda n'omutakube ngoma n'okola ki n'ozina bakkirize nti Solar Events atukoledde omumuli tukole kino tukole organization ennungi otherwise tujjewo embeera eyo n'olina ekivulo n'alina ekivulo alina ekivulo n'akolezebwa ati ebyokwerwanyisa tebijja kukolera ddala kubanga kati abantu batukesera baga kiyitiridde kya bulijjo ebigambo ebisembayo okuva eri manager Solar Events banayinza njagala otwala omukisa guno okwebaza Nyondo Media webale bambi buteekuluntaza webale kubeera nga bambi otusupportinga n'olanga show yaffe webale kubeera muntu ali down to earth omuntu omulungi w'okutuuka kwamangu n'omulodi wange mwebaza okuneesiga musajja ali kalimu by the way n'ekirala Uganda tugenda kubanga tuteekayo projects ezimu nga Solar Events soon tugenda kugulawo gundi studio recording music tugenda kuba tugigulawo so era abayimbi mutwerinde mbadde nsaba nti mwandi badde ndoza bamutandika nange munange ndi muyimbi muko ngenda basampolinga muko ali simumpe akagundi nga mwakagulawo studio mbere number 1 mukola ki mu ndikodingire akayimba nyina kayimba kage kendi mukuwandiika n'omukulu oyo kennyini mukubi akubalaga era essaawa yonna atuyiwamu sooka tukole kolabo ne Nyondo Media waba alina akayimba kati naye nteeke mu paati zawe tutambula natambula mu kasoobo omutima nagujjayo n'omwoyo ono yali awonya akabo gagonda n'omugongo Solar Events Nyondo ojja kusobola okuyimba kakati gwe tukusayinize mu Solar Events records ngenda mu music amawulire ngavuddemu mikwano ngenze mu music oliro ogalekeddaani naye nga bambi mwebale kubeera nga muwagira Nyondo Media mugende ku Nyondo Media musubscribinge mulikinge musharinge munyirire omukyala anyirire ebyaddala yatuule site era kati mmaze okula ndi mu filters mwentudde wa banaye nze kyennamaze olaba Nyondo y'omu ku bakyala abaatuule site omanyi be bagamba abaatuule yatuule Dubai anyirira ebyaddala anyirira ebyaddala omukyala akasusukeeke era banaye mujje mumuwagire Nyondo cream mujje mumuwagire bambi ebizigo bye birungi je munyirire sigala okitegeera omukyala anyirira bambi ebyaddala sikusudia anyirira ebyaddala mujje mumuwagire nze ne mugamba naye yegwe Nyondo gwendaba ku gundi oba
Kaka baby nnyo mugambide ngoli ka baby nnyo. Ali ku kamera okuva n'olunaku lwaleero mpulira nga nkukyaye kamera yo gyontunuzaamu enkaddiya wallahi yamuguli wentukaba ngamba Rozet ng'okyali mwana muto gy'emyaka gikyali mito munnange lwakuba kamera egana enkola ki naye n'okulako si kibi lwakuba nti mubeera munzitira chances oba oli awo tera wabaana kasajja ali nkunyuke oba olina wakalala akaterekeka ngenda kudda wa mukulu omukulu so dizo omukulu alina byabagamba ku byentambula nga bigenda obbeera abantu abali ajimaani abali shalija ngeri gye bagenda otambulamu kuba tusuubira okuba nga bagenda kuteekawo ku ntambula egenda okubayambako. Yeah. Kati gwe nkwesonyiye nkutadde nga wabigo. Yeah. Kano ngenda kayisaawo mu luzungu naye nga sinna kayisaawo kansooka okwebaza Nyondo Media. Wabeerayo abantu omanyi nga baddala kitegeera. Ate omuntu waba waddala era ebintu byakola bibeera successful mu bulamu bwe okitegeera. Waliwo omuntu ayinza okulaga nti oyo kyali wange naye ng'ate wadde ebbali asobola nti oyo si kyali wange yaneesibako. Naye Nyondo Media tukwebaza okuba nti osobodde okubeera part of the concert eya Jose Chameleone. Ntukukiririzaamu nyera tukwagala nnyo. Nabo abakoze kye bakoze okubeera nti concert eno egenda mu maaso buli omu alina kyakoze ng'akikoze nga waddala si nti naakoze kubeera tumulabe nti akoze eki akikoze. So kano kankayisewo mu luzungu Sula events. I'm calling upon all my people from Dubai, from Abu Dhabi, from Sharjah, Ajuman, all the states of UAE, that Blacks to the World and Starlink Group, they have brought to you the concert of the year. It has never happened in UAE for the collaboration of East Africa and West Africa. Sure. So come support, come see what the real organization is in a very good stage, very good location with great artists. Come discover, come witness what the name legendary means to the Jose Chameleone. Dance Gold is an international dancer. Come witness him. Come witness King Promise from West Africa. So just buy your tickets online. We have the platinum list. Olujinigambot, you just get your ticket. Anywhere you are, you just get the ticket. People in Abu Dhabi, it's Gate Cafeteria. The tickets are there. Even the transport will be there. 6 p.m. We will be leaving Abu Dhabi on the 1st of December. To Agenda Media City. People in Sharjah, still the transport will be there. People in Ajuman, you will coordinate. The pickup will be in Sharjah. So we will pick you to the to Sharjah, then you will leave from Sharjah all as a team. So just get the tickets. Just buy your tickets now because the days are now countable. We don't have time. Be part of the show. Support Starlink and Blacks to the World. Support Nyondo Media, follow, like, and also support our Nyondo cream. We love you so much and we respect you. Sula Events, I sign out. I will as well conclude saying, please, Ugandans, do come and do support. Not only Ugandans, but as well other people from different countries. In Uganda, we have a saying that, Owabaganda, auntie, okulia sente, sukulia mwana. And I will put it in English. Eating money is not eating a child. Yeah. Bye-bye.